Mu bubaka bwo bw'amazaalibwa bwaweredde ku Lutikko e Bugembe, omulabirizi w'e Busoga Right Reverend Professor Grace Lubaale avumiridde ab'ebyokwerinda abatyoboola eddembe ly'obuntu naddala mu kiseera kino ekyavaawo mpitewo. Kubanga ebyokwerinda woziyiza omuntu okutuusa obubaka oba otandise okuyibira obululu kubanga oli kulemesa abantu okutuusa obubaka. Kale ab'ebyokwerinda na buli muntu bakola ekisoboka batuusa obubaka, abantu batuusa obubaka bwaibwe eri abalonzi. Ab'ebyokwerinda bakuuma abantu babayambe ku bana bali campaigning batuusa obubaka bwaibwe eri abalonzi. Mu ngeri y'emu n'omulabirizi w'obulabirizi bw'ejjinja owaba Orthodox His Grace Sylvester Kisitu naye ayagalizza abantu Ssekukkulu ennungi n'abasaba okukuuma emirembe. Bakoba okukubiriza emirembe n'okusaba Katonda emirembe n'okukubiriza ffenna wamu tutambulire mu mirembe ennaku zino, okuwaŋŋana ekitiibwa ffenna abantu ab'ebibiina eby'enjawulo, ab'obuyinza, buli kifo kyonna buli omu kyalimu okuwaŋŋana ekitiibwa ate n'okulonda kutambulire mu mateeka nga bwe gatambula nga bwe gagamba. Ono asabye ab'ebyokwerinda okukola emirimu gyabwe n'obwegendereza awatali kulinnyirira ddembe ly'abantu. Twagala emirembe mu bulamu bwaffe. Abantu ffenna twagala emirembe si mu bulamu bwaffe obw'okungulu naye ne munda mu mitima gyaffe tulaba abantu bangi abatambulira mu mbeera ez'enjawulo, ne tuwulira obutabanguko mu maka, ne tuwulira obutabanguko mu ggwanga lyaffe, ne tuwulira obutabanguko mu bantu, naye nga byonna bw'otunuulira ne weetegereza bitandikira ku kuba nti eddembe ery'omunda liba terituddeeyo bulungi. Ono era talemye kusaba abantu kubeera beegendereza nga bajaguza ennaku enkulu basobole okusigazaamu ensimbi ezinazzaayo abaana ku ssomero. Buleme kubeera nga tulinga abajaguza effujjo mu bulamu bwaffe. Tuleme kubeera nga tulinga abajaguza okuba ntufunyeeyo ssente mu bulamu bwaffe. Tubere kubeera nga tulinga abajaguza okuba nti tutuuse ku byonna bye twetaaga. Tutambule, ekyo nkyogera ku lw'emijaguzo olumu egiva ku nsonga abantu ne basanyuka mu ngeri ate etasaanidde, ne bamalako n'ennaku enkulu nga ne ssente tebakyalina. Mujjukire nti mulina okuzza abaana ku masomero, mujjukire nti mulina obuvunaanyizibwa mu maka gammwe, mujjukire nti mulina okupulaninga okulaba nti obulamu bwammwe butambula bulungi. Muleme okutambulira mu bulamu obw'ekyeyonoonero. Benedicto Mulondo, BBS Terefayina, gy'otobadde.